olukiiko kabineti n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba yeetabye ku mukolo ogw'okwanjula ogubadde mu maka ga munywanyi we Francis Kibirige gwe baasomanga naye ku ssettendekero wa Nkumba University ku kyalo Mpala mu disitulikiti y'e Wakiso. Wano Nabunnya Saalume abadde ayanjulira abazadde b'omwami we David Abako omukolo ogukoleddwa ssenga w'oluggya luno wakati mu ssanyu eritagambika. Mu kwogera kwe Oweekitiibwa Kiyimba asaba abafumbo obutabeera migugu eri abaagalwa baabwe wabula babeere abantu ababuvunaanyizibwa okusobola okuyimirizaawo obufumbo. Naye ne mu bufumbo oyinza okubeera ne munno nga bakusaasira ndi ng'olabye n'omugugu. Naye gwe n'ogamba nti nalayira David si mugugu wabula mwami wange, Solome si mugugu wabula mukyala wange. Era ono yeebaza Solomon olw'okusalawo okutuufu n'ateenyigira mu bikolwa ebitategeerekeka kubanga waliwo abaana bangi abanjulira bazadde baabwe abantu ab'ekikula ekimu. Ate nakyojja n'owekola kino weebaza Katonda. Ate n'akulera tera David ng'alimu eddiini era n'oyongera ne weebaza ki Katonda kubanga era tulaba n'abaleeta nga Solomon aleese amufaanana nga naye amuleese omwanjula mu bazadde n'abazadde ne bakkiriza. Ono akoowodde abantu b'abeene okujjumbira emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa beenyigire ne mu nteekateeka erwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Omwaka gwa 2030 we gunaatuukira tubenga siriimu tufuma mu bufume. N'olwekyo bwe tudduka emisinde gino tetuba ffenna tukutte ebendera nga twegasse ku nnyinimu okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. N'olwekyo ffenna nga mukaaga tweyiwe mu lubiri n'ebitundu ebirala. Omukolo guno gwetabiddwako abaaliko abakulembeze ba ssettendekero wa Nkumba University okuli Profesa Muyinda Mande asibiridde abagole entanda. Nti obufumbo buno tebulina formula n'olwekyo kyebwetaaga amagezi gammwe mukwatagane mwembi mujja okukola obufumbo bwammwe. Ffe bazadde bammwe twakola ebyaffe mu ngeri eyaffe. Moses Junju ne Rachel Namuli BBS Terefayina. Baba kulira